Makadda Muzungu y'omu ku bagoba ba taxi ezikolera ku mutimbagano ng'avugira kampuni bbiri okuli eya Taxify n'eya Uber. Ono avuga mmotoka ye nga yayingira omulimu guno oluvannyuma lw'emirimu gye yasomerera egy'obwakitunzi okuyingiramu okuvuganya okw'amaanyi. Naye ensi bw'egenze ekula nti ebintu byafuuka bya mutimbagano, ebintu byonna omuntu biri ku lunyigabunyizi lwa peesa ng'ekintu kimutuuseeko. Ebintu byonna kati kizibu nnyo ogenda nti ogenze mu katale ttunda kintu kya muntu yenna. Wabula agamba nti eryali essanyu nga yakayingira omulimu guno kati afuma lifume. Kasente ke nali nkuŋŋaanyizzaawo ne nfuna akamotoka kano ke nali nkozesa emirimu gyange kwe kugamba kanziremu ntandike envuge zi app. Kuba nali sirina nnyo stage y'amaanyi nga saagala ate kubeera nti ndi nga bano aba special hire aba bulijjo, naye nange neekuume nga ndi bize nga at least nsobola okubaako ne kyenfuna buli lunaku. Ono agamba nti ssente ezaagerekerwa kampuni z'akolera okuli eya Uber n'eya Taxify ntono nnyo bw'ogeraageranya n'ebbeeyi y'amafuta ensangi zino. Kuba omuntu ssente ezisookerwako we ziba 3,000 eyo njogera ku Uber oba 4,000 ku Taxify, naye ate ng'omuntu gw'ogenda okima osooka muvugira ogenda omukima ovugawo kilomita nga 3, oyinza okugamba nti lita ekola kilomita mmeka? Kituufu ekola kilomita 10, naye kilomita 10 nze ndaba nti mu kubala okwangu yangu mba sifunyeemu. Ono si ye yekka akukkuluma olw'ensonga eno nga n'ekibiina ekitaba abavuzi ba mmotoka za buyonjo ezikolera ku mutimbagano oba ziyite apps ki Smart Online Drivers Association kivuddeyo olwaleero ne kitegeeza nga bwe kyolekedde okussa ebikola wansi singa kampuni zinnannyini apps okuli Uber ne Taxify tezivaayo ne zitunula mu nsonga y'essente ze baagereka. Twagala balivayizinga minimum fare. Minimum fare kitegeeza ssente zentandikirako okuvugira client. Nti client bwandikwesitinga katugeza ali Hotel Africana nentuukawo nga ngenda kumutwala katugambe Ntinda. Minimum fare Taxify ne Uber ze bayina 4,500, omulala ayina 10,000. Okugeza ng'ennaku z'omwezi 29 ogw'Ekumi navuga omuntu ne mujja ku Useful Ray awali Canaan Hotel ne mutwala Entebbe Village Mall. Yali agenda ku airport naye n'agamba kasooka abeereko ku Village Mall. Essimu ne mubala siringi 9. Bwe natuuka ku ofiisi ne mbanyonnyola ne mbalaga ne trip ne bangamba ogwo si musango gwabwe. Bano kati baagala gavumenti eruŋŋamye ensonga zino basobole okukola emirimu gyabwe obulungi. Saba gavana ku mulirwana e Kenya gavumenti yayingira mu nsonga zaabwe ne regulating emiwendo, naye kati abantu bano embeera gye bakoleramu bali mu win-win situation. Bategeezezza nga bwe bawandiikidde kampuni ze bakola nazo enfunda eziwera wabula nga tewali kye baali babazzeemu. Kati bano bataddewo ennaku 7 baddibwemu nga singa birema baakusala amagezi amalala. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.